Nze Kapalaga ekindese kujjukiza buvunaanyizibwa bwo nga tuli mu biseera ebisembayo okulonda kutuuke. Nkubuuzizaako just yesterday but sometime nalabye honorable minister wa finance yadidde omuntu yabadde amwesimbyeko ku MP n'amucreatingirayo omulimu awo n'amugaa agenda obeere director. Kati noono yabadde mwesimbyeko nga takyalina nsonga lwaki yeesimbyewo. Akati eyo impunity yeri mu ggwanga lyaffe. Akati olwaleero ndabye ku kiwandiiko ng'ababaka ba NRM buli muntu bagenda muwa $4,000,000 bamuwaddeko 2 already buli muntu. Naye ababaka ba NRM be ba minisita, be ba RDC, be babadde ba permanent secretary, be babadde be babadde mu saako eza ssente. In other words be bagagga. Kati abagagga abo babawadde $80,000,000. Okay? $80,000,000 buli direct constituent MP. Then $5,000,000 buli woman MP. Kati nga kiba kitegeeza nti for example tulina district 146. District 146 ziddire ozikubiseemu 5. $5,000,000 zebawa omukyala wa district. Kati district ziri 146 kitegeeza olina $5,000,000 $146,000. Oba ontegeera ezo million kakati oyo omukyala yekka ojja kwesanga district erimu constituency 3-4. In short constituency ziri 353. Kati abantu 353 mu basatu buli omu bagenda muwa obukadde 4. Abantu 146 buli omu bamuwa obukadde 5. Then wabeereyo special interest group buli omu balema bakadde bitebyo buli omu bamuwa $8,000,000. $8,000,000. Kakati gwe munnayuganda mbuulira oliwa obeerawa era okolawo ki? Era bagenda kugamba ffe tusonda tulina abantu baffe njala kumbuuza wali emyaka 35 gwe wali olabyeko bizinesi nti NRM yagulawo bizinesi yino edduuka litunda kale ebintu bya NRM? Omuntu alindage nti edduuka liriri wali ku Kiyembe litunda ebintu bya NRM. Golooza ssente ezo zeba spending abazijjawa. Bw'ofuna ansa ojja kumanya obuvunaanyizibwa bwo n'obwange. Obuvunaanyizibwa bwo kwe kutuuka olunaku lw'omwezi nga 14 tubuzaayo ennaku ntono nnyo. Vidiyo eno nsaba ogitwale nga nkulu. Tubuzaayo ennaku ntono nnyo. Zuukuka, funa masiki yo, tambula, funayo akacupa k'amazzi oba emmere yo n'ogenda nayo, naye amazzi ago gaba malungi nnyo naddala emusana guyinza okukwaka. Genda bulungi nnyo, simba layini bakusanitizinga ebiki byakoze bitya, genda olonde Kyagulanyi. Olonda akalulu okasimbye busimba. Ndowooza olaba vidiyo z'abaana nga bayigiriza engeri y'okulonda. Bw'omala okulonda funa w'otudde oba waze n'akatebe ko, salako obalye ewa obagambe kati sitole ki time y'okubala akalulu beerawo wali bakabale ng'okalaba. Ab'Ekyaddondo baatukola bulungi Kyagulanyi lwe yeesimbawo ku MP ate bo bwe kaggwa okubala ne bagala tukawerekera paka ku district ku gundi gye kalaga gye mugenda okukagattira. Kakati nammwe bwe muba mukisobodde bwe bulungi. Bino ebintu munnange impunity n'okwonoona ssente bwe ziti nga zaffe bigenda kubeerawo n'ebiina ekiseera ekikomekkereza. Okitegeera? Ensonga lwaki ffe tusalawo n'ogamba nange kankole bwe nti nange kankole bwe nti lwa nsonga nti no tulowooza nti generation yaffe eyina mission gy'eteekeddwa okutuukiriza.
oba oli awo bakadde baffe generation yaabwe baatya. Kati generation eyaffe erina mission gyeteekeddwa okutuukiriza, nga mission eyo y'eyokuleeta enkola ey'obufuga ennungi eri Uganda yattu. N'olwekyo omuntu omutuufu alina enfuga eyo bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu.